Embeera bweti bweri emakerere kavule muganda wange embeera bweti bweri ssanyu jerere kyenyinza okugamba nti eno waliyo ssanyu lyokka tewaliyo nnako anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yazimbye ekitebe gaggadde ekitebe ekibadde kitalabwangako ekitebe ekyalumye mwami Yoseeri ekitebe ekyalumye Tebukabulwa era nga abakulembeze batandise okubanga batuuka anti olunaku lwa leero Nation Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine olunaku lwa leero tugenda kubanga tuli wano ku kitebe kya National Platform tugulawo kitebe era nga teri agambayo olunaku olwaleero His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine gwe tuli naye ku kitebe kya National Platform teri agambayo anti olunaku olwaleero omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agenda kubanga atuukidde ddala olunaku olwaleero ebyenjawulo bigenda kubanga bikolebwa ani agambayo teri agamba olunaku olwaleero ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the Elected President of Uganda gwe tuli naye tulina mununuzi lunaku lwa njawulo nno lunaku lwa njawulo nno anti omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine the People's Hope the Elected President of Uganda agenda kuba agulawo ekitebe gaggadde kati bambega bajja kugenda eri ewatali waffe babeerengeyo nga balingiza anti abatalina access bye balina okukola muganda wange abantu bazze dda abantu batandise dda okukulumuka abantu batandise dda okuyiika yaani agamba teri agamba mutonyemuko katono naye nga kyo ekigenda maaso y'embeera gye twagala okubalaga eri ku kitebe kya National Platform olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi gwa 11 omwaka 2023 nyongera obajjukizaako amabega nti olunaku olwaleero okumanya nga nti lwanjawulo lwe lunaku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine lwe yeewandiisa mu butongole okubanga yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa November omwaka gwali gwa 2022 ndowooza bamanyi history muba mukijjukira bulungi naye nga baganda baffe mikwano gyaffe twongera obajjukiza n'obategeeza nti tuli wano kavule ssanyu jjereere lyenyinza okugamba ssanyu jjereere lyenyinza okulaga abantu bakedde dda kyamufu kwegamba buli kimu kiri naye nga babikutte dda era mbeera achekinga musajja yasanyu jerere gwe mukwano gwange. See, you don't need to come with a mat towetaga kujja na mukeeka wadde tundubaali tuula butuuzire wali wadde kafuufu tulinga abali mu America embeera bwetyo bweri embeera yo bwetyo bweri abantu batandise dda okujja mu bungi naye bano National Platform muyina obwangu nze kyenva mbaagala muyina omukwano muyina laavu kwegamba mwe buli kimu kirina ye bannange tubakolera tutya nga muyina omukwano naye nga tweyanziza nnyo temujjanga okwo tusigale nga tutambula n'omukwano guno twafazaale tujja kuba abawanguzi we the National Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine Elected President of Uganda President wange President wo bwabanga buli kimu akikola why not ndigenda kubassanyu jerere baganda baffe ngenda kuba mukwano gw'amaanyi buli kimu kirimalira lisanda buli kimu tukitambulira ddala nga bwe twakibala era nga bwe tukisuubira teri agambayo olunaku lwa leero lunaku lwa ssanyu lyokka lyoyinza okugamba wano ssanyu lyokka lyoyinza okwogerako wano bw'oba toyogedde ku kintu kigamba nti ssanyu oba tolina kyokoze anti ssanyu jjereere baganda baffe mikwano gyaffe olunaku olwaleero His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine agenda kuba agulawo ekibiina kyaffe mu butongole ekibiina kyange ekibiina kyo era embeera eno gy'olaba y'embeera bweti bweri baganda bange mwenna abaliko sijja balwisa nnyo ate kambatwale mulabe embeera nga bweri anjeno Gaddafi agamba atya Bob Wine okumukima Entebbe Airport olunaku olw'enkya ate munange zigenda mu maaso era nga bannaffe okuva Embaale bo basimbudde bagamba bajja Entebbe kwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omanyi pulezidenti twategeeza nti twetaaga abantu kakadde kalamba so baganda baffe okuva Embaale bo basimbudde ate bazze n'amaanyi mangi wabula
Entebbe Airport yafulumizza ekiwandiiko ekigamba bannayuganda nti tewabaawo muntu yenna agezaako kubanga ayagala okujja ku Entebbe Airport muno kimenya mateeka era tekikkirizibwa. Naye munnange bakwano baffe baganda baffe okuva Embaale bo bagambye nedda kino tekigenda kusoboka, tebagenda balemesa buli kimu era babalemesezza bingi. Ne bagamba nedda bo bawuliriza pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino ebyayoseyite buhabulwa tebibakwatako n'ababbi be naddala abali ku Entebbe Airport era bo bagambye tebagenda bikkiriza. Bwe batyo bakedde bukeereza nkokola kusimbula kuva Mbaale ate munange bajje basange pulezidenti waabwe Entebbe Airport anti ddala tukimanyi bulungi nti olunaku olw'enkya lwe lunaku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwagenda okuba nga atuuka mu ggwanga era babadde bawanise ebipande ebisuusuuta pulezidenti waabwe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate nga waliwo n'ekipande kino era kibawanise nga kiriko obubaka obuwaweereza Yoseyite Buhabulwa nti Museveni yabba akalulu k'eggwanga era si ye pulezidenti w'eggwanga omulonde. Bino nno bigenda maaso naye nga n'abantu abali Entebbe nabo bagamba ddala kituufu abaana bagenda kujja oba tuli mu byaffe, naye nga tubatekakasa tubategeeza nti tusimbudde tugenda kujja Entebbe Airport kukima pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olw'enkya kigenda kuyitirira. Mwe abatiitidde mmwe abakozi ba Museveni abakozi ba Yoseri abali mu kutya mmwe mumanyi naye nga bo bannayuganda bakkiriza olunaku olw'enkya bagenda kukima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wali Entebbe International Airport ekijja kijje. Bannayuganda ate kasita basalawo, bannayuganda kasita basimbula, bannayuganda kasita bayogera omanya tewali kigenda kugaana kubanga bo bannayuganda balirudde nnyo okuki kyonna ekiba kigenda otutuukawo era bagamba nedda twagala ggwanga laffe pulezidenti waffe tulina okumukimako. Yoseri kati Entebbe etandise omwokya ali mu kutya olutya naye nga baganda baffe mwenna abavudde Embale tweyanziza bannange mwebali kwagala pulezidenti, mwebali kwagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twetaaga nno abantu kakadde kalamba. So baganda baffe nammwe abava e Masaka mwanguweeko, abavaawa mwenna mujje olunaku lwa nkya omukulembeze agenda kubeera naffe nga tumukima Entebbe International Airport tewali agambayo. Nze komanda Waiza ate era ndi ghetto komanda. Anti bulijjo ab'Entebbe mutugamba nti ate pulezidenti atambula eggwanga lyonna ate Entebbe tajjaayo simanya wakiso. Kati no mubadde mukimanyi nti mufunye omukisa we wagenda okuva enkyukakyuka ya ddala kubanga pulezidenti ali mu kkubajja. Leero mukimanyi bulungi ali mu Amerika nti wava mu Amerika akomawo wa Uganda. So tugenda kukunga bannayuganda mwenna ze komanda Waiza mbagambye nkunga abantu b'e Busoga, nkunga abantu b'e Mbalala, nkunga abantu ze komanda Waiza mbagambye nkunga abantu b'e Busoga, nkunga abantu b'e Mbalala, nkunga abantu Abantu mwenna tubakunga okujja okwaniriza pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ab'Embaale, ab'e Malaba, ab'ewa gyonna gy'osinza yonna gy'oli tukukunga. Twetaaga abantu kakadde kalamba wali ku Entebbe International Airport. Nkunga abantu b'e Kasese, nkunga abantu b'Omwaluwa, nkunga abantu b'Eggulu, nkunga bannayuganda mwenna. Twetaaga just 1 million people. Tutwala omusajja nga talaba mabega n'amaaso. Kano kaabo bokka abaagala enkyukakyuka nga mwe mumanyi nti Museveni yalemesezza eggwanga lyaffe erino mu buli kimu. Kano ka vidiyo nkakoledde mmwe. Abula abo abakyalina otulo nga bo bagamba babaleetera otulo nga tumanyi nti otulo bwe nsibuka y'obwavu bo basigaleyo. Naye ffe abamanyi nti otulo tutubuze tetukyebaka, abaana baffe bafa, abakyala baffe bafiira mu malwaliro nga bazaala olw'okuba ensonga y'obujjanjabi, abaana baffe olw'ensonga y'obujjanjabi, ate baba babazaalirawa mu Amerika, ababa babazaalirawa mu nsi z'e Bulaaya. So ffe abamu ghetto mbakunga mwenna mweyemuke kubanga eno ensonga etukwatako nga ffe bannayuganda. Mugende mufune we musenga mu Ntebbe omwo, mufune musenga abantu b'Entebbe, omuntu wajja mumufunire we yeebaka paka olunaku luli pulezidenti ng'atuuse tusobole okukunga 1 million
tugende tusoke tuwambe State House Entebbe. Bwe tuva Entebbe tujja direct Nakasero. Bano abasajja tubagobe. Abantu b'Entebbe banange enkunga bakyali bange mwenna ab'Entebbe bulijjo njijawo ne mungaba president tumugamba ajjeko Entebbe newankubadde bulijjo information tugituusa tumugamba abantu b'Entebbe baagala ofune lunaku obayitemu. Naye ate kaakati omukisa guzze guli wammwe mwe mugenda okulisivinga president mukimanyawo kawerukamu Uganda kali awo tugenda batumuwerukaminga tumujjawo tumutwala mu State House Entebbe kunga bannayuganda mwenna okwetolola eggwanga lyonna abaana b'e Busoga abaana bawano mu Buganda wenva abaana bawano mu Buganda wenva mwenna Masaka Mitiyana simanya Buyukwe Mukono wawa mwenna mujje Kasanda Kiboga ekiboga waffe gyenva eyo banange mwenna mbakunga mujje kido era nga bolengera ebisambu kino embeera muganda wange bwekiwebacha wanga tebasobola mulemesa kuddayo babadde beeterawo biyo babikime babitwala banange kuswala okuyitirivu kubadde kuswala kw'amaanyi muganda wange nga president tulina essuubi ddene era tukusaba ssebo mukama wange beera bwetyo bwebadde ate nga bajjawo bebeeteeredde okale kwegamba kubadde kuswala kw'amaanyi muganda wange kubadde kuswala kuyitirivu banange baswadde awo nga batumbulidde endowoozo olw'ebifaananyi by'abaganda baffe ate mukimanyi bulungi abaana ab'amagye bali ku saidi yaffe bo batugamba bagenda tugulira kali akabinja katono nnyo mutamwalabye Museveni ng'avaayo atisati mulowooza yavuddeyo lwa mirembe abo bakulaga nti okuba nagamba bantu wali agenda kutabula mutulina ebyokulwanyisa muleke mbajukiza ekitibwalina bingi Obote yalina ebyokulwanyisa bingi Gaddafi kyaliwe munywaniwe yalina ebyokulwanyisa naye bamutwala mwalabye ekyabaddeko mwalabye abaana waleno nga bayingira State House ne bagendako ne bawugane mu mwe temwagala kuwugirako temwagala kuyingirako mu State House nammwe nga otuula mu kitebe n'ovimba soka tukola olunaku pulezidenti ng'akomawo lwe tugenda ogiyinga tumanyi ffe tetuli bangu tuli bakambwena bali mugamba abananti babusimbye dda ndowooza ogiraba bannange muganda wange bageto yuti bonna bali bedde mbakunga bageto yuti guno omulimu gwaffe ogw'okujjako bana abasajja ate ffe tuddako ffe twagala buyinza nzigala babulira wayiza lwakimugamba muni wayiza biki nze wayiza njagala buyinza twagala buyinza tetwagala majja mwalabye baganda baffe bakakato mwalabye ero nadimayinja mubalaba bona nga bayayana kudde eno naye nga bayagala okulunkanira obusente kati gwenze Museveni olowooza oyinza kumpa sente mekeza mulowooza bayinza kumpa sente nze sigulwa bunisa eddembe lyange manyi njagala buyinza kuba manyi obuyinza bwe buleeta obujjanjabi mu ggwanga manyi obuyinza bwe bukola amasomero amalungi manyi obuyinza bwe bukola enguudo ennungi obuyinza bwe bukola buli kimu bwe bukola eggwanga eryegombesa abalala so my color is brown nze siri muzungu bulira obudaivatinga abantu nga tulina abazungu abo abazungu tetubalinamu na ssuubi ate bannayuganda bano abazungu Museveni akolera abazungu n'abazungu bakolera Museveni abazungu ffe tetubalinamu ffe tugenda okukujjirako ffe tugenda okukujjako